Shawwal Allah subhanahu wa ta'ala akubalako ng'omwana Adamu asibye omwaka omulamba nga tolyamu ng'osiiba buli lunaku. Si bakadde bange gezaako nnyo olabe nga n'ennaku ezo mukaaga ozisiiba. Tufunye baganda baffe aba Spaka TV, aba NTV, aba Dembe FM n'ebitongole ebirala abasazeewo okubeera ng'olwaleero basaala naffe, abasazeewo okubeera ng'olwaleero basanyuka naffe, abasazeewo olwaleero okubeera nga balya naffe buli kimu. Kyolaba nti embeera eri bweti. Kubeebaza bakadde baffe aba Spaka TV, NTV, Monitor ne bannaffe bonna abalala batuyambyeko. Mwebale kubeera nga mubeera abamu ku bantu abatadde essanyu mu kifuba ky'abakkiriza. Tusaba Allah mwenna abatulaba mwenna abakozi bakama baffe aba Spaka naffe ab'oku ntikko twebaliza ddala okubeera nga ffe bamu ku mizikiti gye mwalondayo okubeera nga muliisa ku lunaku olwa Eid Soba. Ramadan ekituufu yawedde ku yagenze naye ekituufu kiri nti tubadde tusinza Ramadan wabula ife abasiraamu tusinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Just ekiriwo nti tukola ekibeerawo mu sizoni yakyo. So Ramadan yaweddeko naye Allahu tabaraka wa ta'ala yakyali mulamu. Allahu tabaraka wa ta'ala ebbanga yonna tulina okusigala nga tumusinza. Omubaka Muhammad sallallahu yatugamba omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadan oluvannyuma n'ayongerezaako ennaku omukaaga mu mwezi guno gwe tutandise olwaleero ogwa Shawwal, kuba olwaleero lwe lunaku olusooka mu mwezi gwa Shawwal. Omuntu singa Allah amuyamba n'asiibiramu ennaku mukaaga, Allah amuwandiikako empeera ng'omuntu asiibye ate omwaka gwonna. Tetwagala tusigale wakati ayi wokka, wabula twagala tubune masjidi ez'enjawulo. Bwe tugaa nti wano wakati ayi tutaddewo ne tukkirira oba wali eri ebusiika nawo ne tuteekawo, ne tukkirira ewalala ne tuteekawo mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Nti bwe tuba tusobodde okufuna obusobozi n'obuyambi ebyo byonna tusobola okubikola inshallah. Basanyufu nnyo nti aba Spaka bazze wano tukyali batugabulako. Tubeebaza abo abaddizeewo bonna be bajje. Twab'enjawulo be tubadde nga tugendamu okusobola okutuyambako mu nsonga eno. Omuli Haji Sebuufu owa Pine atuyambyeko yadde akyali gyali, Allah amumalire. Tulina Masha Foods, Superloaf babadde batuyambako. Muslim Garments bambazizza abantu kwegamba embeera netambulira ddala bulungi. Snacks eza Samzi, Snap Juice kwega abatutaddemu obudde bwabwe bambi ne batudduukirira omulanga guno. Tubeebaziza ddala. Nebe simenye manyi abantu bangi naye nga buli mwaka ekintu kino ate nga kigenda kweyongerera ddamu amaanyi okubeera nga kisingako wano ne we mulabye. Lasi ya kyali kirala nati kati kisinzeeko. So buli mwaka kijja genda nga kyeyongerako ate Spaka TV webanga ekintu kino ekirimu ebintu bibeera malidadi sana. Pepsi sobola kumwerabira, abantu bafunye ekiweweeza emimiro mu swala ya Eid era buli kimu nga kitambudde bulungi.